moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Ronald Alimpa abayimbi banne basobodde okubeera nga bamugumya mu mbeera gyali mu kubeera nga ayitamu ey'okusoomozebwa. Ronald Alimpa ebizibu byonna byonna byatandikira olunaku lwe yafuna accident. Mukijjukire nti mu kufuna accident already waliwo ebizibu ebyali bijiddeko ebyokubeera nti taperforming eno bamusasudde abantu beekalakaasiza. By that time ye yali ku peak ng'oluyimba lw'olusuku lwa seminti omuntu wajja ku stage ne batalu playing eri ku DJ's box oba no yeye muyimbi natajja kubeera nga performinga ng'abantu kibeera kibayisiza obingeyo show ebeera tegenda kubeera ng'enyumye. So we yafunira accident nga yali ku peak y'okubeera nti ne music industry eno yalinawo hit ey'olusuku lwa seminti. So Ronald Alimpa yaddirira emabega okubeera nti yali tasobola performing ebigere bimenyese biki ate nebyajja nga amaze okubeera nga atuusibwa mu ddwaliro yekyanzigidde ku maama we amuvumye mama Fina amuvuddemu n'obuyambi bukendedde tati asobola kubeera nga performing n'addiriramuko emabega. So bayimbi banne basobodde okubeera mu session gye bakole mutunde naye bamuhonalinze kwegamba okubeera nga bamuzaamu amaanyi okumulaga mbu okyasobola okubeera nga oyimirira buli kimu nesobola okubeera nga kitambula. Akatambi ako ngenda beera nga nkakuuzannyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera. However nkuterekoko n'emboozi emu gye yasobodde okubeera nga anyumyako nga tali kujja mu session osobole okulaba mbeera ki gyali mu kubeera nga ayitamu na biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwe. Then oluvannyuma ngenda beera nga nkomawo nkuzannyire Spice Dana olabe engeri gy'asaasaanyaamu omuthimbi otegeere ku bayimbi abamu abalina ssente ate nga tebazeeguya w'omugambira ng'asobola bulungi nnyo okubeera ng'akimansira. Kansooke kusaba mbyo subscribing tojja kubona mu missing updates naddala nga zino. Kansooke nkutereko Ronald Alimpa tukomewo ne Spice Diana. Una omukisa mukisa ki ogw'okubeerawo so gw'okuwona. Nnumiddwa era nnumiziddwa, ndabiddwa nga nnumwa era ndabisizza bangi mu bulumi, naye nze nafuuka kyakulabirako eri amawanga n'amawanga. Yenze eggwanga eppya omuntu gwasobola okutunuulira n'alaba osobola kuzzaako ki olemereddwa okkiriza weesiimye oba owewedde. Omukisa kyeki? Mbuuza gwa ndaba eyo. Omukisa kyeki? Omukisa bagunoonya era omukisa gusangibwa mu kkubo eryo ly'oboonoonyeza. Omukisa bagulonda mama lumu yange ojagaza bakyabalonda abo abategeka bye bataasiga be beesiga nti banaalonda, naye nga omukisa tebagulonda era tebaguggalira ne woba oli luddawa. My name Ali. Nze bwe nkunyumiza gye nvudde wala nnyo, ntambudde nnyo. Iseyo wonawona ne ndabayo. Nesoko nyimbiremu kali akayimba akapya kali kengambye akanyumira ennyo. Ntegesa obugambo mukwano njagala obuwulire.
Njeno kumiguwa era nze njagala nsumulule nkwagala ebisoka n'ebiriddawo mukwano tonyumya bikabya nekubya endowooza ebirituukawo nekubya endowooza ebirituukawo mu maaso mulimu ekiddala bino byenkugamba mbijjamu munda mu mutima tubifuule kyama Love ddala esiira ddala obugere na kamere nesirya ondazaala nfudde namula lweno ninga yawutuka waguloba wansi ndayira obutakuleka wansi muto papa na byansi ndayira obutakulekawo kikito kimugamba ngoyagala mugambe talo mwite ntani kikito kimugamba oyagala mugambe talo mwite ntani nze namanyi gampedde gwe nali njagala n'omutima bagubye nze nsula nkulotalotako buli kiro omutima gunumireyo sulawo ezamanya ebikunyumira ndese nakagato nakagoya kanirira nkusaba okambale nkwanjule nakaweta nkwambase nze siri kukyawa nebo bana basajja nga kanana nze ndisigala nkuwana ebuli bangokoze mitawana endiro zimugamba yawula sente koyagala mugambe ntalo mwitetane juwe yesaya Alimpa Ronald sawa yonna ayiwayo akapya ndowooza okawulidde eddoboozi likyali ddungi nnyo omuyaya alina talenti mwana Spice Diana babaddeko ku nnyonyi n'asisinkana muyimbi munne era mu kubeera nga asaakiriza nti nga wonosanga omuntu nga yabadde birthday n'omugamba wayimpa ku cake omuntu n'agikuweera waawo kubanga kibeera nga kyakusaagiriza nono naye munnange yagezezaako okubeera nga asaagiriza naye mwana wattu Spice Diana yagiddeyo awo ebizike nebinene sina bizike dola baziyita batya simanyi nga bwe baziyita naye yazzeeyo dola mu kubalirira okwangu miliyoni ng'emu n'agimuwaawo mu cash nga bali ku nnyonyi kubanga obwadde dola bubeera bo 10 mirundi 3 that means akadde kamu kagwiridde waawo mu cash. Spice Diana yono oluvannyuma nkomewo ne Alien Skin. So look who I met. Baby. Spicy Zuchu. It's gonna be a spicy birthday. I can't wait. Just wait for the pictures. Happy birthday, thank you. I'm waiting for the cake and the money. Money? Yes. Dollars? Yes, of course. You want me to start right now? You want some dollars right now? Some dollars right now? Somebody is showing off. Someone is showing off. I mean, I was joking, but you know, I was joking. Girl, we're starting right now. Thank you.